Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo beerenga ofa accidenti omuntu osobera okuwona singa Allah asazeewo ng'ofiira mu kikungo ng'abantu abafiira mu bifo ebirimu amasanyu ne babatega zibbomu osobera okuwona n'oyitawo nga Allah abadde asazeewo okubeera nti ozikirira kale waali badde gwatamanyi nti okufa kujja biseera gundi oba gundi nga buli ssaawa obeera ready okubeera nti oba kusitulira ogenda oyinaako eweekoledde. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Qul bagambe hadhihi sabili lino kkubo lyange erya da'wa ad'u ila Allahi abantu mbakoola kubazza eri Allah bamutegeere bamusinze ala basiratin naye nga nsinziira kukumanya sijja mu mpewo ana waman ittaba'ani nze kennyini nkola omulimu guno n'abo abangoberera buli yenna anangoberera ajja kukola omulimu gwe gumu ogw'okukoola abantu ng'abazza eri Allah naye ng'amaze okuyiga ekyo ky'abakoowolerako badde gye kiri nga naye akitegeera bulungi. Wa subhanallah erinnya li Allah litukuzibwe wama ana minal mushrikiina sirim basamize. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك فاستتما غربربر يورق النبي محمد إلا وكجاكو بتتما رجالا بابا بسجا فاستتما تتما غكو نبي مكزيري بانتوينا تتما بسجا بيريري نوحي إليهم نتسندك جبال وبكا وفي من أهل القرى غامبا غابو أبا بيرام بيبوغا bannabbi abasinga obungi baawangaaliranga mu bibuga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ffe situtumanga okujjako tulonda mu bibuga omwo abasajja be tuba tusazeewo okussaako obubaka bwaffe. Afalam yasiiru fil ardi abantu basobola kutambula mu nsi muno fayanzuru basobole okubeera nga balaba kaifa kaana aqibatu alladhina min qablihim yabanga atya yafaanana ng'etya enkomerero y'abo abaabasookawo abaalimbisanga bannabbi baabwe. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. naye bategeeze nti enkomerero ennyumba ey'enkomerero nga yejjana yesinga obulungi eri abo abanaatya Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi. afala ta'qiluuna abantu abo b'osomesa Muhammad tebakiraba tebalina magezi galaba ekyo nti omuntu agondera Allah subhanahu wa ta'ala yajja okwesiima ataagonda ajja kubeera ng'afaafaganiddwa. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى كتوسا بالنبي بتواتمانغا إذا استيأسوا ببابanga baweddemu essuubi rusulu abatume baffe wavannu ne batuuka n'okkakasa nti annahum kad kudhibu we batuuse kaakati tebakyakkiriziddwa abantu babalimbisa bulimbisa teryajja kukkiriza kuba mukkiriza ku ebyo bye babaleese. jaahum nasrun okutaasa kwaffe kwabajjiranga ne tubataasa wanunjiya ne tuwonya man nashaa'u be tuba twagadde nga be baba bakkirizanga. wala yuraddu ba'suna anil qawmi almujrimin teryayinza kuzzaayo bukambwe bwaffe nga bubadde buyingiddewo ku bantu abeeyisanga bwe balaba. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد كان في قصصهم mwali mu mboozi y'abantu abo ibra ebyokuyiga mu mboozi bya nabbi Yusufu ne baganda be ne bakadde be mwalimu ebyokuyiga ku sayidi y'abaana mwalimu ebyokuyiga ku sayidi y'abazadde n'abaana baabwe mwalimu ebyokuyiga ku sayidi y'abantu ne Katonda waabwe mwalimu ebyokuyiga mu mbeera z'obuntu mwalimu ebyokuyiga ku mbeera z'abafumbo n'otunuulira nannyinimu ne mukyala we oba omukyala ne bba byonna mwalimu ebyokuyiga
singo bawetegereza emboozi y'abantu abo liulil albab naye abafunamu ebyokuyiga be babayina amagezi bokka ma kana hadithan yuftara teyali mboozi nti mboozi yapangibwawo bupangibwa nti yayiyizibwa buyiyizibwa teyali mpange bupanzi nti yuftara twaferawo mfere tugiteekawo tugisiba abantu walakin naye tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun emboozi eno gaali mazima meerere ng'era ekakasibwa n'ebitabo ebyo ebyatukulembera wa tafsila kulli shay'in mwalimu okunnyonnyola buli kalonda wa hudan mwalimu okubeera nga mulimu obulungamu wa rahmatan liqaumin yu'minun era nga mu Qur'an eno Allah subhanahu wa ta'ala jaita hadithan Allah agamba nti ma kana hadithan yuftara Qur'an eno simboozi ebeera nti nabbi yateekawo nteeke yapanga mpange nedda Qur'an eno etunyumiriziddwamu ebyafaayo bino nga tufundikira essuula eno Allah ajogerako ma kana hadithan yuftara Qur'an eno simboozi mpange obupanzi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi Allah yajireeta ng'ekakasa ebitabo ebyasookawo Allah yajireeta ng'ekakasa Injil Allah yajireeta ng'ekakasa Tawrat Allah yajireeta ng'ekakasa Zabur li Dawuda najireeta ng'ekakasa Suhfi Musa wa Suhfi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala agamba Qur'ani simpange obupanzi sikatemba sikufera naye ekakasa obubaka obwagisookawo wa tafsila kulli shay'in erimu okulombojja buli kalonda wa buli kintu kyonna wahudan erimu obulungamu kwoyo abagyekutteko wa rahmatan mulimu okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogyekwatako ofuna okusaasirwa liqaumin yu'minun era abanagikkiriza